nga bakulu nga bamugamba Dani talina ssente tasobola kukima ku mulimu ffe ba boyfriends baffe bakola ki bajja ne batukima mbolonga kye bategeeza tolina mmotoka sirina mmotoka okyentegeeza nti oba bukibi bambi nga baŋŋamba ffe batukima ne batutwalako autu ne batugulira ebintu ebyebbeeyi ng'endaba kati speed gye banvuga nnene nina okukola nnyo nenfuna booda olunaku lwaddako nenfuna booda nengenda ne mukima ate nga nina omulimu kwenkola booda eyo wali ogiguza oba yali yakyaliwo nali ngisasudde nengenda ne mukima nemukomyayo wako ekiro ng'abambi olowooza nti okumukimira ku nzirusi kyekisinga nga just njagala bire ng'ali contented obeera nange kati booda ate teyayongera muswaza buswaza kati booda mukusooka tekyamunyiiza kuba kyenali nsobola okukola then wayitawo yali ndowooza kati ayagala kya buli lunaku mukime nga buli lunaku kati bwe naddayo mukima naŋŋamba toddamu kujja wano awo nono nga batandisa okungoba onoona bwonoonyi gye wajjirako ayika boda yabyonoona nga baŋŋamba bosi wange tayagala kulaba ku mulimu kyokka nga oli yankubiranga naŋŋamba jangu ndabe ndi ku mulimu nebowa naye kati nga bwenzija nzekka kimunyiiza naŋŋamba amazima ndowooza nga weesewo wiiki ng'alaba sina kyenkola mutunuulira butunuulizi naŋŋamba nafuna omusajja nanimbalimba nga mbw alina ssente naye nga omusajja talina ssente n'afunisa olubuto njukira ewaabwe newaffe bamanyi kati tubeera ffena tulinga mukyala na mwami kati n'okugenda ewaffe yajja ewaffe okola olunaku olwokusatu yagenda ewaka mami n'akonfaminga nti ali lubuto oba okitegeera naye nga alowooza lwange kati mami nambuuzaayo kati mugenda kukola mutya mumwe mugenda zaala kati neŋŋuma naye nga kinnuma olubuto si lwange kati ne basisita be n'abagamba olubuto lwange kati engeri gye nali mwagala ennyo neŋŋamba kamuleke akole ki mbere naye n'omwana azaale naye kati sooka onseeko emabega ono Gayi yamulimbalimba nakyo ekyamulowoozesa nti Gayi alina ssente era Gayi oluvannyuma yali akola mulimu ki Gayi yali wa welding ono buuka obwokya welding naye nga kamulimbalimba kajja n'emmotoka ndowooza yalinga ya boosi nga kajja naye awo ne kamutwala ne kamulimbalimba ne kamubuzaabuza nakkiriza omanyi naavu nga yakatandika omulenzi ayinza okukulimba ebintu n'okkiriza naye agenda okonfaminga ng'omusajja yali wa welding naye ndowooza yali amaze n'oggwa mulaavu n'omusajja webbanga lye yamala naye kali ndowooza yali amaze okuggwa naye ki mulaavu kati jjukira baali bamugoberwa kyeka omusajja yagamba omusajja nti ali lubuto omusajja n'akola ki n'amugoba kati we bamugoba nze nembeera naye ng'ali lubuto nga si lwange nenziramu nentandika obeera nga ndi used obeera n'omuntu ng'ali lubuto nga si lwange akikkiriza nentandika obeera nga ndi used nga sinyinga sikyamunyiigira nga namuvaako paka azaali nga life etandisa otererawo ndi mugumu yaddayo omusajja n'amufunyisa olubuto olwokubiri oyo yennyini omusajja oyo yennyini yaddamu n'amufunyisa olubuto olwokubiri ng'ate muli mwenna ng'era tuli ffenna oyo omuwala nga yakulabye awo we nakoma ne ŋŋamba sigenda bikkiriza kati kola ki kale olubuto olwokubiri oddufuna yaŋŋamba agenda kukola naye agenda kuba nga ajjanga ku weekend ajjanga ku Saturday ne Sunday kati nga nze nga mulaba ku Saturday na Sunday kumbe ndowooza yali azzeeyo ng'abeera wanki wa musajja nga gy'abeera n'afuna olubuto olulala nadda agenda okudda ng'ali lubuto era nga bamuzeemu omugoba nga buli bamugoba talina waddadda wange. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
Abalungi abali ku HK Media, yenze Hadija Kigozi. In your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Wetuli nnyo nga bulijjo in the TikTokers edition dine trending guy. Omwana ono mulabyeko ng'akola content, alina obubuuzo bw'abuuza omuyimbi, n'asalamu ka verse mu luyimba, n'ateekawo ekigambo omuyimbi ky'aba ayogedde. The last trending video gye nasembye okulaba yabadde ya Azawi, yannyumidde nnyo n'engamba kamukubireko olunaku olwaleero. Mwebale kutwagala, mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti gendayo okole ku massage, okoseko ku sauna yaabwe nnungi nnyo, osobola n'okugendako mu facial, abaagala okugenda mu steam bath, webali nnyo okubeera nti bakuwa services ze weetaaga bulambalamba. Gye basangawo konge buziga off Lumala access. Aba Nacho Hub bakugamba nti gwe omukyalo omunene ng'oyagala kendeza ku size wakazaala weeralikiridde omubiri guyinza obutaddawo, webali okuyamba nga weeyambisa amajaani gaabwe bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga, bajja kubeera bakuyamba. Amajaani ago oteeka mu mazzi gannyogo ga actually rich. Neerabidde engeri gye nnina amazzi leero n'alitaddemu n'endaga abantu Nacho Hub bwakola. I'll do it next time. Nkulage Nacho Hub bwakola, oteekamu akajaani kamu mu mazzi agannyogoga and you wait ne gadissolvinga n'onywa. Kiri very simple. Ogenda okuwulira nti ogwo omugejjo gw'olina, eyo craving gy'olina eya buli kanaku, njoya kino, njagala kulya ku chips, kale no salivating ebyo ojja kulaba nga bikendeddemu ate nga oddirawo ddala. Abashukra Pure Herbal Solutions batunda ddagala Ganda, bakugamba nti beeyune g'omusajja alina obuzibu mu nseke, omukyala atalina mazzi, bajja kubeera bakolako bulungi nnyo. Abalina ulcers ebigalanga mubakubireko. Nsanyusa okulaba. Kale nyawe nange nsanyusa okusanga. Oli otya? Ne bulungi mpozi gwe. Mu video ng'obeera ofaanana ng'akawala. Anti ziri ziba filter, tuba tulina okuyiwako filter. Poza kubali ku HK Media. Bali ku HK Media mwebale ku hostinga leero, amanya bampita trending guy, ag'ekika bampita Lutalo Daniel, ade tebagamanyi era nga ndowooza content ye mumulaba tukyasimbula embalasi. Yeah, I know. In the beginning wali toyambala gundi z'abawala, kati wakyusaamu. Okutandika okwambala ddira z'abakazi kyasinzira ku content gwenkola. Wemba nkoze wa mukazi teekako ddira, kuba siyina muntu gwe nsobola kukozesa content bw'atyo. Content eyo gw'olaba si mwangu. Ekisooka wemba mmaze okukola sound, nina okukola ebigambo bigoberere n'omubiri kye gukola. Kati waliwo omuntu nga tasobola bikola nga nze, kati nze mba masterinze essaawa zange nga 2. That's why nze kennyini nzamwekolera. Kati ennyimba z'abayimbi zonna otuula n'osooka n'oziwuliriza? Ennyimba ezo wemba ngenda kukola ku Azawi, nkwata folder ya Azawi, ennyimba za Azawi, nenkola folder yazo, then nengenda nga nondamu. Nfuna story nengamba leero tugenda kukola tugeza Azawi, tugenda muteeka mu heartbreak, nga story ya heartbreak. Nenkola story nga yonna ebibuuzo byembuuza bya heartbreak. That's how I do the stories. Nogamba nti kati Eddie Kenzo ngenda mubuuza ku Rema. Bwe ntyo nengubuuza ku Rema nengatta. N'obigattagatta byonna. That's amazing. Content yo naagutwalira bbanga ki okumumaliriza? Like for example, a video in a day. Video enzo okuntwalira essaawa nga 3. Wangi ng'oli ku video emu. Olunaku editinga video o uploadinga videos nga meka? Olunaku uploadinga video emu. Buli kanaku? Buli kanaku. Naye kati nzikolera essaawa 3. Kisinzira obuwanvu bwa video oba kisinzira ennyimba ze ngenda okukolamu. Bwe ziba nga ennyimba ngenda kukola mu nnyimba nga 10, video bagenda twala essaawa nnyingi, essaawa nga 3. Nnyo obudde mu content yo n'omufunyemu? Content wa Uganda wa TikTok essaawa eno tetunnamufunamu. Just tukola bukozi kufuna abantu ku bantu kututegeera. Kati waliwo bano abatuwa adverts, abatuwa okuba obulango, bava mu ezo bamala laba video ezo, then balyoka batuwa okuba adverts. Kati tetulina nnyo tetufuna mu TikTok essaawa eno kubayo kennyini yo nga app terina kyetuwa. Terina kyetuwa. Tennaba kubeera na binene byereeta. Yennyabo. How old are you? You look so young, but you're very creative. I'm 27 years. Emyaka 27. Siri muto ndi mukulu. Okay, but you're still young.
Oli muto omukulu? Ndi mukulu siri muto. Oli muto omukulu. Egyo gye myaka gy'abato abakulu. Okay. So kati omuntu ayagala okumanya trending guy Lutalo Daniel atandikira wa yegwani bakuzaala? Nga bwe nabagambye mu ntandikwa bampita Lutalo Daniel nga banzaala Luweero eyo gye banziika. Naye wajja otya Kampala? Okujja e Kampala zinagenda okukula okutegeera nga ndi Kampala. Kuba natandika okutegeera nga ndi Makindi mu barracks, twali tubeera mu barracks kuba daddy yali musirikale. Then we yava mu busirikale ne tulyoka tudda side z'Ekireka era kati essaawa eno gye tubeera. Yawumula? Yawumula amagye. Ali retired. So kati bakubuulira bubuulizi ng'okuze nti ekyalo kyammwe kiri Luweero? Yanze okula na okutegeera Luweero nagendangayo just mu buto nga ngenza okukyalira ku jjajja naye nga saabeerako mu kyalo. Akulira mu tawuni. Abaana abambala gomesi ku gundi ku TikTok okwo nga balina content w'abakyala abambala ebiteeteeyi, abantu balina title gye babateekako baba balowooza basiyazi. Kyakutuukako? By the way, ina story y'obusiyazi gye njagala okwogerako. Kale abantu abakola ng'okola content oyo kati waliwo abantu nga Kaka, Prince Kaka bakola content bwatyo nze nakolako. Prince Kaka si yalinga akola ebya barista oba yoyo ebya coffee naye nga ali awo TikTok amita Prince Kaka naye video ze wooziraba ateekamu filter neyeemoola kati nange ze nasookanga okukola. Naye abantu bakola ng'okola video bwe zityo bo balowooza nti bage baba balowooza oli ku saidi yaabwe. That's why era ndowooza kwe kukyusa content netandika kukola oyo omuntu ajja mu inbox ogenda nga omusajja akuli bubi akulaga love kati kwe kwesonyiwa oyo content wa soko obuulire ge asooka okujja mu inbox yo. By the way bajjanga mu inbox eyasooka yajja n'angamba yansindikira message n'ambuuzako nga obuuza ku muntu n'angamba omumiitinga kasita nategeera nti musajja nentegeerawo omulamwa kwajjidde ne mwesonyiwa but olunaku lwe nasooka okusisinkana ge nali ngenze mu bbala y'aba tiktoka eri side zeeyo egundi ekasubi eyo kati nagenda n'omuwala omu nga wetubali tutudde ku mmeeza omuvubuka atunuulira ng'omuvubuka atudde eri naye nga ntunuulira kati nze wengenda mu bbale sinywa mwenge sitamiira mbeera nywa mazzi na soda kati ng'omuvubuka ntunuulidde omuvubuka n'asindika munne n'amugamba keno omugamba asituka azinemu banne bonna bali kuzina ye nga tazina. Omuvubuka najja nankwata omuvubuka najja nankwata bw'ati n'angamba situka ozine ne mugamba ssebo nze siri mwana muto gwe basitula zina kati nga omuntu wanakwata situka ozine nga takumanyi tagambye hai tamanyi nangamba bano bali mu kuzina neŋŋaana saazina kati nze jjukira sinywa mwenge. Omuvubuka eyali amusindise ye kennyini najja nze nali manyi oba ayagala kubba mwenge oba ayagala kunywa mwenge ngeri gye sigunywa saafayo neŋŋamba oba atwala omwenge akole ki atwale kuba nze sinywa mwenge. Kati then ngenda olaba atumye ecupa ku baweyita nga baleeta ecupa nga ngamba eno yiyo nga takubuuzizza kyonywa tambuuzizza yaleeta bulesi yakuyiiza yanjiyiza ng'aleeta cupa nga baginkwasa mugamba sinywa nga tandika okuŋŋamba gye baleko omuddamu nga mbuuza bali abawala ababiri bozze nabo baganda bo baani ne mugamba just mu mikwano gyange olina gw'oyagalako nga nze ndowooza ayagala bawala then naŋŋamba olaba otya gwe nnonderaako ne mugamba kankulondereko omweru ne muyitira omweru lwakuba yali atamidde nga si byaliko ali mu vibe ndala nnyo. Then naŋŋamba naye olaba otya bwe mujja mwenna nga mwenna muzze ng'ekyo yali ategeeza nga ffenna tumwagadde omulundi gumu abantu basatu abawala babiri nange ne mubuuza kikyotegeeza
naye ng'engeri gy'anyumya omukono guli ku kisambi ng'akuweeta ekisambi ng'ate akutadde omukono ku kisambi aweeweeta. Ne mugamba musajja kati olunaku lwe nasemba okukola ki kugenda kweyo ebbaala. By the way kwe lunaku lwasemba okugenda mu bbaala saddayo. Nafuna ekikangabwa. olwavaawo omusajja teyakukubira? olwava omuwala eyantwalayo kuba yendowooza yali asiibayo yamuwa ennamba yange omuvubuka nankubira olunaku olwaddako nga ŋŋamba jangu sente nze nnina biki era ng'alinga akwana omuki ng'alinga akwana omukazi. Tewamugamba nti sooka onsindikire yawo akakadde bro? Ekikwatagana n'ekisiyaga sente saaga nedda baaba era nabigaanirawo ne mwesamba. By the way omuwala yaŋŋamba nti yali amanyi nti Gaye alina ssente kuba ndowooza n'omuwala yatuuka ekiseera nga okumuwa ennamba yange ndowooza baasooka muwa ssente kati ng'amanyi omuvubuka alina ssente. Kulasiti yaŋŋamba omuwala omulenzi yamusangamu owina eyo bano abeetikka bokisi zino ennene ze bapanga ku mitwe naye nga ssebo babeera eyo nga yeetika bokisi z'ennyaanya yali anoonya mu kibusi. waliyo ndowooza abantu nga bo bwe batyo baazaalibwa bwe batyo nga ye ayagala basajja n'abakazi. Kituufu ekintu ekyo. Kati ndowooza lwe lunaku lwe nasemba okukola kontenti oyo okuddawo okwemoolamola buli wemoola baba balowooza oli gundi waabwe oli ejenti waabwe nga message zikuyitirira. Naye kati ekinyambako no kontenti nti nkola ow'abasajja n'ow'abakazi. Kati ayagala ow'abakazi ajja n'alayikinga, ayagala ow'abasajja naye ajja n'alayikinga. Kati sikyafuna message ezo za kumpita nti oli gundi. Okay. So kati wakulira wano ne mugenda ekireka wasoma nyumiza ku bulamu? Nasoma okutandika okusoma natandikira Makindye mu barracks, then nengenda Ejjinja, nali nsomera mu barracks zokka, then nengenda Ejjinja mu barracks naye essomero lyaffe kasita lyajja omuliro navayo mu P4, then nendyoka ntandika okusomera eno ekireka sendo baliyita Ebenezer Primary School. Then when navaawo mu P7 nengenda ku Noah's Ark side ze Rugazi inamaliya senior 6. Ebyokusoma esente ne zibula enzira mu course nasoma bya kanika masimu accessories ebikwatagana n'ebyamasimu byonna mbimanyi. Essomero erisomesa okanika amasimu oba wayigira ku muntu? Nasomera ku Nakawa Vocation Training Institute. Vocational schools zirina ebintu eby'emikono ebyenjawulo basomesa electronics, mubeeramu amasimu, mubeeramu radios ne TV, ebyo byonna ebikozesa amasannyalaze. Kati gwe kisinziira oyagala ki, olondako kyoyagala kyokola. Okay, so from there notandikirawo okukola, watandika akanika masimu? From there natandika okukanika. Gwe mulimu gwokola guli official? Gwe mulimu gwenkola kale nkola nina accessory shop gyenkolamu naye era nkanika n'amasimu ngakanikiramu. Kanika smartphones, mapeesa, buli kijja nga kikwatagana na ssimu kikanika. Webale kuyiiya. Obulamu obusanze otya ggwe ng'omuvubuka? Obulamu bukambwe. Otya? Obulamu bukaluba. Disappointment, ups and downs. Ekisinze kale okalubya obulamu kyemmanyi ku bavubuka b'e Kampala. Expenditure. Engeri gye bonoonamu ssente. Kale ebintu ebyetagisa ssente bingi, buli kintu kati kyetagisa ssente. Baagala okulabika obulungi. Ate nga tebaagala kukola. Ate waliwo kye bayita rent. Rent yasinze olemesa abantu ekibuga. Kola bizinensi n'ogissa mu kifo nomalawo emyezi gy'esatu nga tonnakola ssente ziddamu sasula rent addako. Ow'omwezi gumu. Ow'omwezi ogujja. Ebintu nga bikalubye. Then oba olina kuvaawo weeyiyo. Kati ebintu nga bikalubyemu. Ebintu byo bikalubye. Era kyemmanyi kati nga
nga tetunnafuna mukulembeze mulala mbeera tegenda kukyuka genda kubonaabona paka kuwulira bubi. Walabako ku lutalo? Siwulabangako bazadde bo bakunyumizaako ku lutalo? Siwulabangako era sirwagala. Abazadde ababeerawo mu lutalo bwe bakuwulirako oyogera ekyo ekintu bagana kukuyisaamu mpi. Anti kati nze soogedde nti njagala lutalo. Anti enkyukakyuka sometimes temala gajja bwete. Anti abali mu kyobola abantu abamu batya. naye nga byandi kyobola abakulembeze bonna abajja okwesimbawo bakoma kukwekalakasa ne bakomaawo. naye nga obukulembeze bwandi kale nze obukulembeze bwandikyuse mu mirembe. naye bwe buba nga tebuukyuke nga tebujja kyuka nga tebulikyuka tisti embeera y'ensi ekyuke tukimanye nti nno batufuza emyaka 100 naye nga tuli basanyufu mu myaka 100 naye okubeera nga mutufuza emyaka n'emyaka nga abaana balya kimu edda eba tekikola ng'abantu bagenda ku byeyo enkya nekkuba. abantu abaana bakuba byeyo era nze nsapootinga omwana yenna agamba nti agenda akole agenda akuba ekyeyo nsapootinga agende kuba Uganda kati ekalubye nange nfuna opportunity oyitamu sisigala kuba nange mpitamu okay so kati bambi life nebeera ng'eryawo bwetyo life ebeerawo nga yakuyiiya kati jjukira kati ngaffe batiktoka balina ennaku obalabirawo mu kamera nga filter zibaguddeko naye ng'oyinza omusanga musajja watunga yakakola vidiyo 4 nga talina kyeyalidde okuva ku makya ng'oli ku content opakira content naye nga neeza data ogenda ziiri babwiri kwegamba bye tulaba wano tulaba birala mu byemulaba mu kamera birala nnyo ababibeeramu ffe abakitegeera nze nkakasa bonna era bagamba ekibeera behind the camera teri akimanya naye ngaekiri ate ffenna si mwekka naffe ekibeera emabega ga kamera birigo abaana bakola content naye tebalina kyebafunamu. Kati eno federation gye baakoze aba tiktokers twalabye Frank Abaho ng'agamba atandisewo ekibiina ky'aba tiktokers ne tulaba Rama ng'agamba nti baagala kubakaka kulonda babasaba endagamuntu gw'okyogerako ki? Ekyo ekibiina gwo kirimu? Ekibiina sikirimu ebintu ebikwatagana n'okuleeta ndagamuntu ekisooka n'endagamuntu yo kwennyini sigirina kati awo kitegeeza mba sijja kuwewandiisa. Awo nja kuginoonya naye essaawa eno bank account otekeyo ki? otekeyo sente. Olaba tulina mobile money account naye nazo ziriko ebbanja baba banja. Oh my God, this is not funny. But the way how you sound, onsesa kwegamba endagamuntu teyina weekugasiza bro. Endagamuntu essaawa zino endagamuntu ze teyina kyengasa nnyo mpozi bwe mba njagala kgenda bweru awo oyinza okungasa naye nti omulimu gwonna nga guli Uganda nga neetaaga okufuna omulimu e Uganda nga neetaaga ndagamuntu sigyetaaga kuba n'emirimu gye Uganda ogimanyi bawa gwe bamanyi batwala be bamanyi baba teri akumanyi tolina kyokola. Okugulawo akawunti yo mu banka oteekeyo ki? Okujjako ng'ogenda kwewola ate n'okwewola olina kyolina okuwaayo okitegeera ate nga tewali. Oh my God, I feel so sorry. Naye at a certain point ndoze eraga responsibility. A responsible citizen yadde teyina kyegenda kuyamba. Eraga responsibility eti? Yeah, you should be a responsible citizen. Tisinga obeera okwatibwa oba nga mubadde muli mu kivulu oba mufulumu oba anything happens omuntu alina watunula n'agamba nti ono omulenzi yegundi taata we yegundi alina emyaka bw'ati. Anti ekizibu nze kyemmanyi omuntu yenna nga ali mu Uganda nga wakulira Uganda oyogera Luganda olina okukwatibwa ekisa omuntu ali e Uganda. Tugeze nti omuntu omukutte nga ayogera Luganda otegeerawo nti Munnayuganda. Munnayuganda. Otegeerawo nti Munnayuganda naye
omusajja akwata lwakuba nti talina ndagamuntu nakuba emiggo n'aleka omubbi alina ndagamuntu n'amuta n'agenda. Oba kitegeera kati kitegeeza ndagamuntu ennaku zino ndagamuntu tetaasa nnyo nga ssente. Ojjayo ndagamuntu n'ofuna embooko oli najjayo 1000 ne bamuta n'agenda. Omusajja omugirayo ndagamuntu n'agamba biki bino nga ye kyategeera kintu kimu ssente. Oba kitegeera kati ye situation eri mu Uganda naye ate abanene tebabimanyi. Ate mu ddwaliro ndagamuntu tekuyamba. Teri kiyamba ndagamuntu olina weetasiza mu ddwaliro kozi nga olina ssente. Oba olina ssente oba ojja kujjanjabibwa naye oba olina ndagamuntu omusawo naye akugirayo nagamba nange yange yiino nkufuna ate nga nkufunye bulungi naye nga kikukakatako ng'omuvubuka okubeera n'endagamuntu kozi tomanyi wa weegenda kuyambira newankubadde ebintu byakyuka. Tekituufu naye n'endagamuntu kenyini nayo sayansi yafuuka mungi okugiwandiisa. Eyo endagamuntu gyolaba ogiwandiisa naye mistake ebaako teba yabali ebayiyo era wogendayo ne bagikwata. Kati nga nze ya mami wange bamuteerako nti yazaalibwa 1996. Okitegeera ndowooza nga tunaatera nakwenkana myaka nze ne mami kati mu kuddayo kola gundi okugiwandiisa ogitereeza byali bingi. Yamaliriza era asasudde ssente okukola ndagamuntu endala. Kati ndagamuntu za Uganda anti era oteekamu engalo information enkadde nejja. Ndagamuntu za Uganda nze ngamba zandibadde nazabwereere naye ensi yaffe kubonaabona paka kuwulira bubi. Kubonaabona paka kuwulira bubi. Banaye abakulembeze b'ebitundu eno show nkulu nnyo. Ndowooza omwana mulenzi ono muwulira ayogeredde abavubuka bangi be tutasobola kutuukako. Kati bw'otegeera peyini y'omuvubuka ono gy'alimu bannange mutuukirire ku bavubuka mwogereko nabo. Abaana beekyaye ne bafuuka ababbi beekyaye in so many ways ne bakola ebintu ebitasaanira. Okitegeera lwa bwavu kubeera desperate butabeera na mirimu. Kati wuno omuvubuka mulungi he's a content creator talina ndagamuntu agala talina kyemuyamba. Kati tuluzinze akalulu kalamba mu 2026. 2026 nga tuzzeemu okulonda kulonda ani pulezidenti anaabeera zze nalonda naye kino kyebankola bankuba ku mutwe. Walondesa ki gwe atalina ndagamuntu? Nalondesa ndagamuntu naye kati yambulako. Olaba tolina naye kati nyakugirenewinga in case wendiba ngenda bweru kuba nze kyemanyi Uganda yo mukisa temuli mukisa guli bweru. Omukisa ogufuna oyinza ogufuna ng'owezezza emyaka 4. Oba kitegeera myaka 3 awo abantu webatandikira okufuna ssente. Myaka 3 webatandikira naye abamu kuffe tugira bagijja ssente zikyagaanye. No. You sound like ogweddemu essuubi. I don't want you to sound like that. Nedda sigamba nti kugwamu ssuubi. Kati okusinziira kati nga nze emirimu gye nkoze mingi kati wembanga gyonna ngikoze ng'era nkyanoonya mukisa mu Uganda nga gyonna ngikoze awo mba neerimba. Oba kitegeera kuba nze emirimu gye nkoze mingi. Ndabye banno bafumbiddwa abazungu bawaifi abazungu gwe tebakukolera oba wava mu laavu. Ebintu bya laavu nakkakkana. Kiki ekyakutuukako mu laavu? Laavu ogirako experience ekirooto ekyentiisa. Nze kati abantu abali mu laavu bwe mba mbalaba kale laavu enyuma ng'ogirimu naye ng'ogirimu n'omuntu omutuufu naye ogibamu n'omuntu nga takutegeera. Kati otegeera otya nti omuntu ye mutuufu? Musobola n'okubeera n'omuntu n'emyaka 5 omuntu n'amala ne yeefuula. Nange gwe nalina yeefuula bw'atyo naye atya nyumiza emboozi nga singa biwanvu. Ku myaka egyo emito omuntu akwefuulira atya bw'atyo olaba wakumenya omutima n'okyawa laavu ate nga laavu ly'essuubi erisookerwako. We all need to be loved. Amazima love is hope. Wabeera n'omuntu ng'ali awo ng'akwagala I swear obulamu olanga butya. Laavu enyuma nnyo ng'omuntu akwagala naye oyinza okwejjusa lwaki yakwagala ng'akukyaye.
kuba ebiseera ebisinga naddala ffe kati ffe nga abasajja oba njogere nga ffe abasajja omusajja wayagala omukazi naye waba nga si mulungi nnyo asobola osacrificinga buli kikye n'abeera n'oyo omukazi naye ate yo omukazi bw'afuna omusajja asinga ku bbaawe ate ggwe oba ofuuse oba nkyogere ntya oba ofuuse nga mutemu bakulabanga kasaaniiko kale awatali sente tewali laavu bakulabanga kasaaniiko akali ku kkubo wakati okugamba ekyo nze naliko mulaavu n'omuntu omu naye essaawa eno yagenda ne gwe yali asuubira nti alina ssente naye nga bwe yali asuubira kitegeeza nti yali tazirina kuba newaba kale yali azirinamuko nze ezo size mbalanga ssente kale nze ku bye nali mbala nandibadde nsingawo awo oba okitegeera. Kati ono omuwala yali girlfriend wo? Yali girlfriend wange. Yamaze naye bbanga ki? Ali maze naye emyaka nga 4. Nga temunnaligolayizinga nsonga mukyali mu bya dating emyaka eno ogimanyi? Anti kati egyo emyaka 4 yali abeeranga waabwe naye nga ebiseera bimu ajja n'asula ewange n'amalayo ndowooza nga sobola n'obeera ewange ebbanga lyonna lyayagala kuba ewaabwe baali bamumanyi ewaffe nga bamumanyi kati nga just tunoonya ngeri yonna tusobole okukola ki okwegatta oba okukyala ebyo bityo naye ku last ebintu ne bikyuka oba okitegeera. Kati ankunyumizeyo ku story ako katini omuwala oyo natandika obeera naye ndoozi yali 20 oba 18 nga tubeera ffenna kati nga bamanyi okuva ku sita we dadi we ndooza dadi we naye yali amanyi ne mami we step mam we nesengawe ne ba sisters be kati nga mbeera naye waka ebiseera mwajja n'abeera waka kati yali alina wakolera naye nga akolera mu Kalonga katini nga abantu batini nga alina kamobile money abantu nga batini nga akola ate ebiseera byo nga nange nkola lwakubanga ssente zaali zakweyiya nga era byakugatta nga twansopanga ebintu kugula ebyomu nnyumba kutegeka nga tutandika bulamu bupya then neŋŋamba ne munoonyeza ekifo ekikola okusinga kye yalimu kati naŋŋamba ye kenyini naŋŋamba wali enakawa wakola ki nakawa wakola kati nange neŋŋamba oba odde nakawa oba otandika okukola ki okukolera kati nga alina edduuka lyakolamu lya masimu atundyayo mobile money naye yali mu ntandiko yalinga mukyala mulungi nga ajje waka ajja nakuleetera ku bintu era nze bino byeŋŋamba abali mu laavu nti omuwala nga akwagala naye asobola okukuwa byebagamba mbu simanyi omukazi alina kuweebwa paka lasiti naye alina okuba nga awaayo then yalinga ankolera buli kimu nga angulira ebintu nga nange mugulira nga laavu weeri but ekiseera kyatuuka nga yafuna emikwano gye ndowooza gyali gyemusingako class n'obwongo ng'obwongo bwabwe bungi nga bakulu nga bamugamba Dani talina ssente tasobola nakukima ku mulimu ffe ba boyfriends baffe bakola ki bajja ne batukima mbwolonga kye bategeeza tolina mmotoka? Sirina mmotoka kyentegeeza nti obwavu kibi bambi nga baŋŋamba ffe batukima ne batutwalako autu ne batugulira ebintu ebyebbeeyi ngenda kati speed gye banvuga nnene nina okukola nnyo nenfuna booda olunaku olwaddako nenfuna booda nengenda nemukima ate nga nina omulimu kwenkola. Booda eyo wali ogikuza oba yali yakyaliwo? Nali ngisasudde nengenda nemukima nemukomyayo waka ekiro ng'abambi olowooza nti okumukimira ku nzirusi kyekisinga just njagala abire ngaali contented obeera nange. Kati booda ate teyayongera muswaza kuswaza? Kati booda mukusooka tekyamunyiiza kuba kyenali nsobola okukola then wayitawo yali ndowooza kati ayagala kya buli lunaku mukime nga buli lunaku kati bwe naddayo mukima naŋŋamba toddamu kujja wano
awo nno nga batandise okungoba. Onoona bwonoonyi gye wajjirako. Ayika boda yabyonoona nga baŋŋamba bosi wange tayagala kulaba ku mulimu kyokka nga luli yankubiranga naŋŋamba jangu ndabe ndi ku mulimu nebowa. Naye kati nga bwe nzija nzekka kimunyiiza. Ate nga awo waali yegwe wamufunirawo oba teyakyusa yasigalawo? Yasigalawo jasiyunze kye nali namufunira nali mufuniddewo okukolera naye nga alina gwakolera naye alina bosi we. Kati nga buli we ŋŋendawo tayogera bamunyiivu mbeera ku gundi ku kaduuka naye nga omuntu gwenza olaba tayogera ayogera ne bali bakasitoma nze tayogera nange nga ntambula nga nzire waka. Kati covid nga agenda ajja nga batugaana otutambula nze nga mmanyi kati awo tugenda beera ffenna ewaka kubeera waka paka kuwulirawo biteri kuzikiza. Kati mbeera ewaka ninda omuwana tadda kumbe kati yali alina omusajja opposite nga tayagala musajja akoleki andabe that's why yalinga ngoba. Kati nga yalooza omusajja gwafunye ndowooza awo ku mulimu nga alinawo omusajja gwe yali yafuna ng'omusajja amulaga ssente. Omusajja asooka n'amugulira essimu yaŋŋamba mbu asonze ssente neyegulira essimu naye nga olwedi yalina akasimu akalala nga bamugulidde essimu nnene. Kati nga nze ndaba ebintu ebimutwala obwongo buntu butini yattaaki. Kati wayitawo ebbanga nga sikyamulaba nga nze natambulanga okuva emutungo paka nakawa mu covid nga noonya mukazi naye nga lwenzija kulimba ngamba tannajja bwe ŋŋenda ewaabwe waka taliiyo nga nze ntambula webaga nti laavu etambuza laavu enza okutambuza ebyalo byotalabanga. Kati nga buli wenzija simusanga mikwano gye nga baseka webandaba nga nze nga baseka nabo bali bakolera awo naye nga bo ye nga gundi yebanzigale agundi odduuka lye libaggale naye nga agabali maggule. Kati nga ebandaba baseka bwe mbabuuza tebanziramu nga ntambula nzirayo nga kati nessimu ne wenkuba tekola ki tebakyagikwata bagijjako bujja. Awo nentandika okuwunga mpola nga ndaba sikyamulaba. Kati mu kumulaba ndowooza covid yali anaatera okuggwa kata nga batandise okukkiriza boda otambula biki nadda ewange waka. Kati yagenda okudda nga laavu tewakyali nga laavu eri wansi nali nkyamwagala naye nga namunoonya. Kati nange weyajja neŋŋamba kanneeragemu nefule nti saagala. Kati ngenda olaba omuntu aŋŋamba tino ali lubuto lwange neŋŋamba neze nga nkimanyi omuntu wedda mbadde nga sibeera naye naye nga ŋŋamba ali lubuto. Kati then neŋŋamba kambeere naye paka wanaŋŋamba amazima. Kati naŋŋamba amazima ndowooza nga weesewo wiiki ng'alaba sina kyenkola mutunuulira butunuulizi. Naŋŋamba nafuna omusajja nanimbalimba nga mbw alina ssente naye nga omusajja talina ssente n'afunisa olubuto. Njukira ewaabwe newaffe bamanyi kati tubeera ffena tulinga mukyala na mwami. Kati n'okugenda ewaffe yajja ewaffe okola olunaku olwokusatu yagenda ewaka mami n'akonfaminga nti ali lubuto oba okitegeera naye nga alowooza lwange. Kati mami n'ambuuza kati mugenda kukola mutya mumwe mugenda zaala. Kati neŋŋuma naye nga kinnuma olubuto si lwange. Kati ne basisita be n'abagamba olubuto lwange. Kati engeri gye nali mwagala ennyo neŋŋamba kamuleke akole ki mbeere naye n'omwana azaale. Naye kati sooka onseeko emabega ono Gayi yamulimbalimba nakyo ekyamulowoozesa nti Gayi alina ssente era Gayi oluvannyuma yali akola mulimu ki? Gayi yali wa welding ono obuuka obwokya welding naye nga kamulimbalimba kajja n'emmotoka ndowooza yalinga ya boosi nga kajja naye awo ne kamutwala ne kamulimbalimba ne kamubuzaabuza nakkiriza. Omanyi naavu nga yakatandika omulenzi ayinza okukulimba ebintu n'okkiriza naye agenda okonfaminga ng'omusajja yali wa welding naye ndowooza yali amaze n'oggwa mu laavu n'omusajja webbanga lye yamala naye kali ndowooza yali amaze okuggwa naye mu laavu. Kati jjukira baali bamugoberwa kyeka omusajja yagamba omusajja nti ali lubuto omusajja n'akola ki n'amugoba. Kati bwe bamugoba nze nembeera naye ng'ali lubuto nga si lwange nenziramu nentandika obeera nga ndi used obeera n'omuntu ng'ali lubuto nga si lwange.
nakikkiriza ne ntandika obeera nga ndi used nga sinyinga sikyamunyiigira nga namuvaako paka azaali nga mwebaka mwenna nga tusula ffenna mu buliri naye omukazi biri nga tetubikola omukazi w'olubuto kyogamba omukazi w'olubuto ye biri tabikola abikola naye nze kale nali sinatandika nga sina nga feeling zaafa nga sikyalina feeling bulungi za kubeera naye kati weyamala nagenda nembuuza sister we namugamba yagenda n'agamba sister we amazima namugamba olubuto ki si lwa ddaani kati nga ye sister we ekituufu akimanyi naye nga nange nkimanyi naye nga sister we tamanyi nti nange nkimanyi nga sister we yalowooza nze mmanyi olubuto lwange then nga iwabe bonna bakimanyi naye nga laba siri musanyufu siseka mbeera awo obulamu bwakyuka kati waliwo wetwalinga tutereka ssente nga wetwalinga tusavinga ssente nga tulina wetuziteeka nansaba ssente yagamba njagala ku ssente gwegenda ojjamu zokola ki zoyagala nagenda najjamu ssente yagenda okudda nga talina lubuto ng'alugjeemu olubuto lwali luzimbye ng'olulengera nako nga luzimbye ng'olulengera nako simanyi naye ssente zaali nnyingi zeyajjamu nze yagenda okudda nga tali lubuto nga si mulwadde nga talina kyabadde ng'ali awo alinganga omuntu omulamu obulungi nagamba nze olubuto nalugjeemu mbuuna nti ndaba gwe tokyaseka nange obeera munyiivu omwana siiwo kyokka nga naawe osobola okukola kyokunfunisa olubuto kati kino yali takiraba mu ntandikwa tewamubuuza anti kati kiki kyenagambye nti yali akyagala omusajja yali ayagala abeere nange n'olubuto then omusajja wali mala noba namusonyiwa addeyo n'omwana n'olubuto lwe oba okitegedde singa yali bwatyo bwakyagala teyalijjemu lubuto olwo anti yamala ndowooza n'alowooza nti omusajja tamwagalira ddala oli nakikonfaminga n'akita n'alugjamu kati we yalugjamu nemugamba lwaki wajjemu olubuto ewaabwe ne batandika okumbuuza lwaki wajjemu olubuto balowooza lwange lwaki wagambye gundi ajjemu olubuto nkanya bagamba sinze yakoze eki sinze yamugambye kati nembagamba amazima olubuto si lwange ne bamubuuzaawo nakkiriza neddamu ne tubeera ffenna awo nga life etandise oterera awo ndi mugumu yaddayo omusajja n'amufunyisa olubuto olwokubiri omusajja oyo yennyini yaddamu n'amufunyisa olubuto olwokubiri ng'ate muli mwenna ng'era tuli ffenna oyo omuwala nga yakulabye awo we nakoma ne ŋŋamba sigenda bikkiriza kati kola ki kale olubuto olwokubiri oddufuna yaŋŋamba agenda kukola naye agenda kuba nga ajjanga ku weekend ajjanga ku Saturday ne Sunday kati nga nze nga mulaba ku Saturday na Sunday kumbe ndowooza yali azzeeyo ng'abeera wanki wa musajja nga gy'abeera n'afuna olubuto olulala nadda agenda okudda ng'ali lubuto era nga bamuzeemu omugoba nga buli bamugoba talina waddadda wange nga bazzeemu omugoba kati awe bamugoba amiina kati awe bamugoba nadda we yadda nga namugamba sikyasobola bbeera naawe kati yakomawo atya nga taswala banaye waliwo bw'otuuka n'owulira ng'oswala yakomawo nga kituufu ali lubuto era yaddamu biringa biri ebikadde mbu oli lubuto lwange biki omugamba olimba olubuto si lwange ne mukazi awo naŋŋamba ekituufu nti we yaŋŋamba ekituufu n'agenda ng'alowooza era tugenda bbeera mu biri ng'ebyaluli nti yagenda otuuka ewaabwe ng'engoye ze zamusooseeyo nga nazipaakinze dda neninnyawo booda nezisoosayo ewa sisita we agenda otuuka ewa sisita we nga gyeziri nenyumiza sisita we buli kimu nga wekyabadde netweta kati ndowooza bamufosinga okukola ki omusajja bamufosinga okubeera naye byampaka natandika obeera naye omusajja awo kwe kwawukana naye yali hati break nga yattabu yali yattabu bambi kati wagyerabira olaba oseka namu kati nagyerabira ndowooza ebiseera era waliko oli ku TikTok ebiseera nali siri TikToka kati awo okutandika ofuuka TikToka kati ngakyalimu ati break nina gye nagenda ewa muganda wange nagenda okuddanga ebintu mu nju babibba ng'enju nkalu gye naleka nsibye kuba nali sikyayagala bbeera waka nzekka
nga nali namanyira bera na muntu walwayo gye nagenda namala emyezi 2 nagenda okudda nga banziba enju nkalu. ate baŋŋamba nti eyo mu nnyumba ezo ezirina abantu abangi nti balandiroodi kasita bategeera nti toliimu balandiroodi abamu bunabo sikeeki balandiroodi abamu kyeka nabwe emize bagibaamu naye kati nziranga ebintu babibba mulimu kateni mbikula bwe nti kateni ng'enju nkalu nga waggule kati awo nalinamuko ku busente bwe nali nateresa mukwano gwange n'abumpa nensasula renti mu myezi egyo then netandika okukola ki netandika obeera mu nju nga nsula kafaliso kati nga nebowa nga nina essimu nga nebowa kati okubeera nga sebwa natandika okukola vidiyo nga mbeera nteekako kamera yange nenjogera nempositinga nange nga mbiteeka ku status nga vidiyo zenkola za status zaziteeka ku WhatsApp status kati nga nange nfunayo obulikes nga 5 10 kati awo nawaliwo vidiyo gye nakola ne trendinga nefuna views nyingi omwana nankuya nangamba Dani genda ku TikTok olabe kye wakoze iyo vidiyo gye nasooka olaba nga erina views nyingi ndoza yali na likes nga 2,000 enkuba enduulu asikirabanga vidiyo yali ekwatakanako ki vidiyo yange yali ekwatagana ku bya politics webityo waliwo be baali basibye then nembakolera vidiyo nga taddemu amannya gaabwe kati nze nakyusa akayimba nenkayimba naye nga ntaddemu amanya g'abantu be basibye babate ne trending ate ebiseera nga tuli mu bululu vidiyo ya trending nefuna emikwano mingi kweyo vidiyo kati ntandika nga obeera nga nziramu comment section yaabwe nga nziramu nemba replyinga okutandika okukola live naye nga mbeera mukaliri mu kafaliso kange nga ngenda nengula ebyokulya nayinamu obusente bwange naye nga butini kati nga owakakomando nowoba okalidde notamuwa bakimanyi ojja muwa akimanyi ng'oli customer. Obwo obutini bwali bwava mu bizinesi nalinga nsevinga kuba esente zinali nsevinga zaali zagenda oyo omuwala kukyalayo zinali nsevinga mu kabokisi naye ate kweyatola najjako ezaggisaamu olubuto then kati endala neŋŋamba nga ndaba sikyalina kyensobola nakukola ku nsi just kubeera mu nju. Naye bwe tuti bwe tuluwininga obulamu bw'abasajja ne bakulanga nga nsolo kati then awo okubeera nga ndinzeka mu nju eyo natandika okukolera TikTok nga nkola bu vidiyo bwange kati nga netandika okufuna emikwano nga gyawa bweru era nze emikwano gyange egisinga bali bweru abasinga si mikwano gyange abasinga bali ku ssimu era bwe mba sirina ssimu basiina mirembe kati nga osaako live kati nasangako live nenfuna bakadaama bange netukuba ekiboozi paka ku makya awo netandika bakadaama bano temuliimu yavaayo n'agamba nze kanyimirire naawe trending guy wange ninayo omu naye kyeyankola yanzija kulabuya bakadaama balaba edduka maama oli omwana ndowooza yanfuna ntandise n'okukola nga naddawo ng'obulamu bwatandika okutereera mpola mpola kati oyo omuwala omufuna nateekawo WhatsApp group nga yaba tiktokers nze nga mbayambako okuza akawunti zaabwe eyo group ndowooza abasinga baali bagimanyi baali bagiyita tubeesibeko nga twesiba kuba tiktoka batuwe like ne follow kati nga ina abaana bangi mweyo group nemufula admin omuwala omu kati namufula admin ye ndowooza yakirabanga ekyamagero nagamba Ladani afula admin kino tekisoboka kati nze otandika okwogera naye omuwala yali bweru ntandika nga okwogera naye yali Saudi nga njogeranga n'omuwala okumanyanga awo nakiza nti n'omuntu mala n'ogwa mulaavu kasita weesiba ku muntu ntandika nga njogera naye sizikiza ekira nkubira naye nga tampadde bibiri nkozesa data wange buli kimu kyange naye nga waba toli online agamba oli kati oli mu bakazi bo kadama ayinza okufuga nno nga ali bweru naye nga gwe oli Uganda ng'asinga n'ali e Uganda nga takuwa ku ssente ate akufuga naye nga waba toli online kimunyiiza ye aba akimanyi nti naye nga waba tolina data ye nga alowooza nti nno okola ki oli eno oli mu bakazi
kati nze nga newemba nvi waka nkuba nina omukwira video call omunyonyole ngenda nayo nga ntambula mu kkubo paka ku mulimu natuka ekiseera nga ndi used nga nze wemba nnyuse sirinya boda ntekako obuteesi kamera yange nengenda nga mulambuza ebifo nengenda nga nambuza kadaama ebifo wano bayitawo gundi nzikira wano mpeta wano kati nga ndi used nentuuke waka ngera nga wemba soogedde naye ndaba nga naye kadama yali nga akomawo manyi weyaŋŋamba yamalako nga takuwaddeyo yadde 10 baatugamba bagaba ssente teyampa wadde 10 ampa kiboozi nakunimba nga waalina laavu wanjagala omanyi ti olunaku lwe yali akomawo ndoza yali akomawo nga wiiki ejja naafunayo ka post waliwo video gye nakola n'omuwala bano ba tiktok abakyali baffe betusanga nokola naye ka video kubo nalaba ka video nga nimu n'omulala kyokka nakakola dda nakakomyewo naŋŋamba oli ne bakazi bo teyaddamu kwogera nange paka kati nadde Uganda nze ne gyabeera mmanyiyo naye sigendayo kati sikyefasa just abeera ku kale abeera ku stalkingako postinga status videos oba ku live ogenda nga ze nga tayogera naye nga ali awo naye nga yali just amalirako budde kati bakadama bamala obudde era nzadde kyabadeetinga mukama abasaasire abaana abo nga bavaayo gye bali naye gwe otuukira otambula ne video call ku piki ku bigere obusonda nga buli omu oba oyo kadama yali mukulu nnyo simanyi nze na myaka simanyi oba yali mukulu oba yali muto naye nze kyemmanyi yali afaanana atya mundaba kyali kyeru anti abeeru babuzaabuza kyali kyeru nga kinene abeeru babuzaabuza yali kiwala kirungi nga mukulu yali mulungi nga mweru yali mulungi gwe kyoba omanya naye baaba ayepikira kadama mukama akusaasire tojja kusobola ngono kadama ye teyawufunamu yadde 10 kyewuunyisa ekizibu kya kadama kiri kimu nti kadama agenda okudda eno nga alina abasajja nga 8 bituufu wabeera n'abavubuka mu inbox abeera noono kati amuwa obudde gwayogera naye ye aba anoonya amugjako kiwuubaalo kati gwe bw'otakimuggyako oli wagenda okimuggyako kati wagenda okudda e Uganda ng'alina abantu bangi baalimbye abasinga bajjako amasimu n'amalayo ne Uganda emyezi nga 3 nga temukyamulaba online namba yaziggyako kumbe yekwese basajja be bangi naye tabasobola ate baba bakulinze wokomawo mulye ku ssente ezo abaana abeera eno nga bakuswamye otuukira ku airport kiba kiwedde naye nga baba kadama mulaba edduka era nze ayagala kadama. So apparently what is your relationship status? Complicated? Right now ndi single. Sina gwe njagala abaana mbalaba bulabi. Twagalayoko abavudde Canada, America, Switzerland, muje mutwale brother wange ono. He's a nice guy. Kade saawa eno wemba wafuna muntu njagala muntu nga either waba tansinga sente alina obba nga nsinga sente oba nze sizirina. Sagala funa muntu nga agenda kuddaawo agambe nti njagala kino kunsaba bye sirina. Olina okujja nga naawe osobola okukola ki? Okweyimirizaawo gwe nga gwe kati nga nange wensobola okwebeezaawo nze nga nze. Nga si kuyimirizaawo naye kweyimirizaawo. Nga ye asobola okweyimirizaawo kuba obuwala bwe Kampala obulaba tebusobola kweyimirizaawo. Okakwana nga gwalina okukafunira lanki eza data newe kaba kajja just kulaba ne kakusaba ssente zikaleeta ne weebuuza kati kiki kye tuliko kyokka byazza ofuna eno naye kenyini agenda benyumirwa byagenda ofuna naye ate ayagala omu transport amuzzaayo n'amuleeta kati. Omwana w'abandi Anti kati omwana w'abandi agira nnindako soke nfune ka ssente awo nja kumunoonya. Naye essaawa eno saagala kwepikira laavu nga sirina ssente. Oba okitegeera? I can feel you. Emboozi ya Dani enyuma saagala nagivaako. Okay, so kati you now live a single life. You are alone? Saa eno mbeera nzekka, bulamu butambuza nzekka naye kati nabimanyiira. You don't get attracted to anybody. Obulamu butambula butya mu kazigo omwo?
Silibwana nevuba naye munnange obulamu butambula butya? Obulamu busigala butambula nga bwino tutambula. Nga we wabubala. Si we nabubala obulamu kyabubala sinnabufuna. Kyokamba ku app okwo kwonna tekuliko ene bw'olayika bwekyawa bwekyayi. Good people jeeba. Wapu kuliko abaana bangi. Just nze sikyalina sikyagala saagala gamba muntu nti mwagala nga simwagala. Era saagamba muntu nti mwagala. Okuddamu nti I love you oba I love you too. Sisobola kigamba nga sikwagala. In fact nemba nga ngenda kigamba nenkulabamu obuze bwa X nampeta pete koona nentema. Banaye X watukola bubi watwononera omwana affe takyalina trust. Era essaawa eno nze kyeŋŋamba okuddamu kale okwagala omuntu njagala omuntu nga nsobola omufiirira kyentegeeza nga buli kyayagala nsobola okimuwa kuba nze X wange singa nze nkimanyi yali anjagala naye ebintu byannema omuwa bye yali ayagala n'afuna banna ate nga babiyina already bakyalibe nga babibawa abeegomba kati n'omukazi eyeegomba ennyo naye si mulungi ina ofuna omukazi nga asobola okutegeera embeera gy'oyitamu. Abalungi abali ku HK Media tuli ne Lutalo Daniel amanyiddwa nga trending guy ku TikTok. Abeerako okwo alina obuntu bwakola obwo buki obwo okola bwobeera okolawo eyo gye bayita siromo. Awo bakola slow motion just okuba nti nze ngiteeka buli wamu kati abamu akantu wakayiga otya omuntu n'alabira ddala ng'omuntu ali slow anti kati okakola bwotyo slowly oba oka editinga editinga oteekamu speed then okenza speed osooka gwe kenyini weteekamu speed neweegira neweslowinga neweslowinga nalinga nsomesa gundi ya slow motion edda nga nkyanoonya abafolo manyi TikTok oyinza okukola emirimu okufuna ku bantu olina okukola ku zifolo fofolo oyita mu bingi ofuna ku bafollowers era oba tonnafuna content ogenda bonaabona ojja mala funa content ofuna abantu kubola kati ku TikTok okyusa content n'okoppa tebikola abantu balina content wo gwe babeera bamanyi era womukola atambulirawo singa oli gw'okoppye kati olina osooka n'onoonyawo ogwa then notandika trending. Like me when I post a video when I'm dancing for just 15 seconds. I don't know who wants to watch, but people watch. Ekitegeeza naye olina okukola. Waliwo olwembeera nga siri mu mood. My dancing comes with a mood. Waliwo olwembeera nga ndi so busy. Nesisobola. Let's say I'm catching up na TikTok audience, but I try. But I know, check and do TikTok ekimanyi nti ndi interviewer. So most of my videos zirimu interviews, I guess. Okay. So kati gwe toyina birungi bye waafunye mu TikTok. Maziga mere. TikTok byenjifunyemu bingi. Abayimbi bakureachinga out because that's promotional content. Abayimbi be Uganda nabo cheka bakyali mu struggle. Bina tuli mu struggle. Okola video ekisinga kale nze singa okunyiiza. Ate tekinyiiza nze kakinyiiza n'abalikinga ezo video zaffe. Omwana commentinga nagamba noonya comment ya muyimbi tugeze okoze muyimbi nga Vinka Azawi bani. Omwana nanoonya comment n'ekubula. Tasaana kugamba nti no things. Azawi itako mu comment section yosekeko oba obuddolo obuseka. Ndowooza tebabeera ku TikTok babeera ku ziri ez'ababede. Abayimbi kwe bali ku TikTok. Crystal Panda nga mulaba. Crystal Panda ndowooza ye muyimbi. Crystal Panda ye muyimbi ku TikTok asinga okufollowing up ndowooza content w'abaana. Era yajja oyinza postinga akantu naye kaba nga si kake nga kamusanyusizza. N'osanga nga kakomentinze. No. Amuyita ni ono yali mu NRM nafuka naddayo mu NUP. Big Eye naye kwasita omukolera ka video ajja n'akola ki n'akuwa omuntu ne waba talina kyakuwadde n'akuwa eyo comment osobola ogikolerako video endala ne trending. Abayimbi abalala mukopeyo hurting a lot of content creators
ono ye mwana omulala gwensoso kuwulira nga si musanyufu eri abayimbi. Oba kati nze ng'owange kwenkola content nteekamu ennyimba nenzebeerabira. Omwana nasanga olima n'agamba olimba bulijjo olwoyo omuyimbi nga naye kenyini talumanyi. Naye omaliriza okukakola ka video n'osanga mu video mu comment section nga mujjudde bakyalibo bokka ba followers. Olina shares nga 1,000. Olina shares oyinza osanga video nga esharingiddwa abantu bangi. Kati olwo video gye nakola nga erina duets 10,400. Yali egenda mu 15,000 yali ya Rema. Namakula. Erina duets 10,000 zigenda mu 5. Kale Rema twamumanyira. Katugambe kale ye twamumanyira. Naye abalala baliwa. Wakati gundi 15,000 duets 10,000 kitegeeza sound aba atambudde. Yali ekwatagana kuki? Era nali nkola nnyimba eza Rema zokka. Nga theme eri kuki? Theme yali ya love kuba ye Rema wa love. Kale ntuuka esaana ensabulamu kuba abaana balina okuseka. Balina obba vibe kati wensabulamu abamu abayimbi banyiiga. Abamu banyiiga bayira we nga ate obadde just oli mu content. Naye nga just yabira content. Kati nze okola kale video eyandete otandika okukola eyo content yali y'omuyimbi Alien Skin. Nakola kawa nga banatera okukola show ne Palaso. Okutandika okukola eyo gundi eyo content. Awo nga bakubye Alien oluyi. Kati nze bakuba Alien oluyi na Alien nali mu video nga sound nziwulya naye nga siziwa budde. Naye bamukuba oluyi nempulira nga ennaku enkutte. Kati nengamba ngenda kola ntya sound ono nenga kanfuneyo ka sound kenkola nga nteekamu Alien Skin ne Palaso mbagatte naye nga buli omu asabula munne. Nenkola ka sound nekakuba wandoza kakola 1M view 1.2 view. Kati kasita kakola eyo nga ate nkya waliyo show video yatambula. Kati nagenda ogenda ku show nga abaana bampita buyisi lwako ka sound. Awo natandikira okukola oyo sound nasanga bamukozemu duets. Naye waliwo omusajja gwenjagala okwebaza bamuyita Eddie the duetter aduetinga. Nabeera nga aseka bane yandiwetinga video ne trendingirawo kuba yali ina wekwatidde naye kasita agikola duet ne trendingirawo. Kati awo kutandika okukola content bwatyo. Wow, that's amazing. Kusabira TikTok ogifunemu mpulira bano bafunyemu endorsements, bafunyemu connections, bafunyemu ebintu bingi ndaba bamu balinye ne ku nnyonyi ne bagendako n'ebweru. I pray that it comes to you. Abalala bafunamu abakyala gundi yagira yafuna omukyala ali Iceland kati mutuuze Baby Rahim. Era twali ku mbaga ya Baby Rahim last year but one. Nga baba wasane mukyala we. Omukyala yajjamu wakalango n'amutwala. Nze mba bafuna mukyala ku TikTok. Njagala omukyala nga musinga emyaka. Sagala mukazi gwe nsinga myaka. Kati omukyala gwese oli 27. Anti kati ate abakyala balinamu ku ssente tebali anti kye nkugamba omukazi ekizibu ky'omukazi alina ssente nti obanga mutabani we ayinza okukozesa ebintu byotalina nakola. Abakyala balina ssente naye nga baakula bulungi nga si oli ogwo walaba omweru omunene. Naye nze kyemmanyi ku bakazi abalina ssente kale ndoza babanga basajja aba tebasina bakazi abatalina budde bwo. Abakyala ng'omukyala ennaku yamulumaluma dda ye ng'alinze eggaayo omulungi ajje bahavinga effaani nga talimu ebyo mbusimanyanga leeta obutungulu nsalire ennyaanya nga bayivu nga bamanyi kye baagala. Abo nabo gye bali naye ate nasobola n'okujja n'akugamba ali 25 n'otategeera ne mumala okubeera ababiri then namala n'akubuulira amazima amatuufu. Bozi kale nga omanyi laavu era laavu emala nekwata kintu nekikwatayo kuba laavu tegirawo ejja mpolampo totukesa n'omutegeera nekikwatayo nobeera n'ekikazi kyekikulu. Gwe kati okolaganako ne ba tiktokers banno tukulaba tetunakulabako ne ba tiktokers banno. Nze content wange mukolera mu nju era sirina walala wondaba. Zino meetups ez'aba tiktokers
gye nasooka okugenda mugambye ekyantuukako kati ekyo ekyantuukako nagamba kyeka ebintu ebyo biri nnyo mu ba tiktokers kuba ndowooza kwe tubimanyidde nnyo abaana bali eyo bakola ebintu bye tutategeera naye nga abasasula kubanze kati sinewunya omusajja otandikira okwana musajja munno ate nga oli serious ng'omusazeeko kati nze oba oyagala onkwane nemoole nga mukazi omuyaya akwana nga akulaga ali serious erisi ali kukubye direct nga musajja munno n'omutunuulira ate gyokoma okumutunuulira ye muli abalowooza nti kikutteyo abalowooza kikutteyo naye nga gwe obusungu bwemba nabwo just lwakuba nti nomba nze siri muntu wa ntalo ntambula butambuzi nenkuviira naye nga osanga omuntu ayinza okukola ekikyamu waliwo abantu abatayagala bisiyaga kyekyo kiri mu gundi zaabwe ezisinga that's why nze sitera beerayo. Do you have like a favorite TikToker gwogamba nti nze njagala nnyo gundi ono ansanyusa? Favorite TikToker wange batali mu Uganda. TikToker gwe nsinga okwagala mu Uganda bamuyita erinnya lyagenda kumva mu mutwe ayawo naye akola busawundi ng'azina ayambala obuteeteeyi nakola ennyimba z'abakazi nakola ennyimba zonna Prince mutegedde oyo Prince oyo gwe nsinga okwagala ndowooza okutandika okukola content ng'oyo nakopa oyo Prince naye nga gwekikolera mu nnyimba kuba yabikolanga dda nembigezaako nebigaana kati awo nakikola nekikwatayo nenjiga engeri gye ba editingamu ezo sounds biki ntandika omumukola. TikToker ndoza nje mukyazeeko Prince namusindikira message okuva last year but one naye buli kiseera alayika atya kamera ayika akyatya kamera akyafuna courage omanyi kamera eno abantu bagitya bwe mubeera eyo nga muli ku TikTok ate wano bibeera birala wano biba birala olaba nange sirikiriya wano munaye bibeera birala si bye bya bulijjo kati olaba tuli just babiri olwo nga bannamawulire bangi nze mba nkyayogedde bagenda sirika busirisi ate nga buli omu alina egundi alina opiniyoni ye buli omu alina kyayagala okubuuza nno that's why olaba celebrities bangi tebajjako glasses lwansonga tayagala kutunula direct in the eye abantu abasinga balina ensonyi abantu pressure bamusalidde omusango ku TikTok okwo. What is your opinion about this? Nze pressure ebivumo byavuma bimala omuwa side entuufu omwana alina ebivumo naye kati nze sandi munenyeza kubanga avuma ffe banga avuma abantu ba bulijjo naye kati wali yali avuma gundi nnamba ndoza yali avumanga oba bakiyita batya sijja gamba ggwanga Buganda nnamba ekintu kinene kyoba olinyiridde awo of course babeera balina okuvunaana era nze sagala kale nze bamusiba emyaka mingi kuba nze pressure mwagala nnyumira content wa nnyumira lwakuba content wa ali ku side yalumbye adde enkyamu yalumbye abanene naye singa yavumye ffe balurama baani tetulina buzibu tetulina gye tusaba mukola naye wali yalinye y'amagye kitegeera kale sibula abantu nte abawuliriza baffe mwenna mwebale kubanga mumpagira ba tiktokers abalikinga video zange amanya nkozesa trending guy nina accounts bbiri kati naye zona waliwo emu bagiyita Daniel is trending kuba bamu tebamanyi manya gange kati emu nateekako Daniel is trending ndala neteekako trending guy naye nga amanya nze Lutalo Daniel mpozi kantumire ne mami wange nakano aji Harriet ozayo omuntu gwe nsinga okwagala ku planet Earth. Ambeererawo mu buli kintu boy mami muveeko naye oba olina ekizibu nga bali bonna kibalemye yatuzaala abaana tuli 6 abawala 2 balenzi 4
wa Daniel tumiddeko. Daniel ali atusanyusa ku TikTok atukolera obuntu obutusanyusa. Waliwo kyenjagala okwogerako abantu abajja ne bagamba nti lwaki okola ebyo oba ng'oli TikTok ng'okola content wo kasita gwe ofunayo abantu mu bantu 100 ofunayo abantu 80 nga bakulayikinga abantu 2 baleke. Waliwo abajja nga bali negative nga ye yazze kusabula nga toli mukyusa nga newe oli mukolera kine wali kuvuma n'omugamba bansonyiwe bino sigenda kuddamu bikolera ajja kuddamu akuvume obaleke. Waliwo abajja n'akusabula nagamba ebyo byokola bikuswaza biki naye nga tamanyi gy'ovudde. Ate nze TikTok ebintu bye ngifunyeemu nga sirimbye sigamba nti nno banfunyeemu ebintu oba tugeze nga amayumba oba ssente oba mmotoka nedda nfunyeemu emikwano. Nti oba ku TikTok emikwano gye ninako tosobola kuba na kizibu ne batakuyambako. Nina emikwano mingi nomba nina ekizibu nina gwe nsobola okigamba nanyamba ng'avudde ku TikTok naye nga tavudde mu bano mikwano gyange bemmanyi. Kati emikwano egisinga gye nina ba TikTokers. Kale bannange munzikirize mbasiibule mbeera HK Media Hadija Kigozi.